Ku ntandikwa y'omwaka guno minisita ow'obuvubi Helena Adowa yayise ekiragiro ekyali kigoba abavubi ba Mukene ku nnyanja singa bali tebakyusizza mu bitimba bye bali bakozesa. Nga tutunuulira embeera minisita Adowa gye yayimiriramu okuggala enkumi n'enkumi obukadde n'obukadde bw'abantu ku nnyanja nga n'omupangisa mwennyini waba asula ku nnyumba zo ekyamazima omuwa emyezi 3 asobole okweteekateeka gy'akola ki gy'alaga. Kyokka okuva olwo wabaddewo okusika omuguwa ku biragiro ebikontana okuva mu bakulu ab'enjawulo ekyatuusa ne pulezidenti w'eggwanga okuyingira mu nsonga zino. Awakulira ebikwekweto by'amagye ku nnyanja Kano Mase Tokahira yalagirwa okunoonyereza ebyerimbise mu mbeera eno era abeeko kyakolawo. Leero ono atuuse ku mwalo gw'e Katosi era abavubi ne bamubuuliramu ebibadde bibasoomooza. Ennyanja bw'ebanga mbeera gyetuwa kitegeeza naffe tetusobola kubeerawo. Era ebiseera ebisinga ennyanja bw'enobonkana abamu basenguka ne batubiira tebagenda kutuuka ebirala okusobola okunoonya ssente. Abavuga bavuga Mukene babadde mu mbeera egombi nnyo ddala era kwebaza ennaku zawayo 2 abantu abasobole okuvuba okufuna ekyokulya. Naye n'abavubi ba Mukene tutalina gye tuyinza kubateeka okujjako okusala amagezi ga gavumenti. Abantu bano nga bwe balaba bali ku nnyanja kuno naye mwe buli lwe mulwana minisita n'alwana n'olw'amagye muyinza okuba ng'obuzibu tebusobola kufuna naye abantu bano be babonaabona mu kulwana kwabwe. Ng'ayogerako gye bali amawulire g'abeetikkidde kati agabassa essanyu. Pulezidenti ensonga nnyo ate yagisobedde. Okusinziira ku ono wabaddewo obuzibu mu kuwuliziganya ekibadde kivaako okusika omuguwa. Omanyi mwe babatukyayiza ennyo. Ate ndowooza naffe tulina obuzibu bwaffe kati tubatuukamu kubawuliririza. Kyokka kati abafa essanyu bwababuulidde nga bwe bagenda okuddamu okukola emirimu gyabwe. Tuwulirize tubyewo kye tusoma abamugeni mutereere mazzeeyo dda ku nyanja. Wadde guli gutyo bano baagala gavumenti ebeeko engeri gy'edduukiriramu abavubi bano kuba baludde ebbanga nga tebakola. Olwali ne bagamba nti mutandikireewo era abantu bagenda kutunda byabwe kubanga amaato gaavunda gaali gambaawo ebitimba byaggwawo. Kale singa tuba bakikyukamu abavubi ba Mukene basuubira okuddamu okuvuba wiiki ejja.